Weewaawo program tuba tusome nate egguse YouTube, TikTok kwe tubeera oteekamu buteesa ekigambo nti tuba tusome. Ssula ya 9 ey'akatabo k'abazibumbira akawandiikibwa Kurani Makalinda egamba nti atamuzadde amutikka ejjinja. Kye tugenda okutunuulira olunaku olwaleero, muzzukulu wa Mugema Munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, nze Mwanjuzi era omuteesiteesi wa pulogulaamu eno ennyuvu eya Tuula Tusome. Atamuzadde amutikka ejjinja. Waliwo akayitawo Ssekukkulu 2 nnamba bukya bazibumbira ava ku kibuga ne wagwawo ekizibu mu maka ga Kaawonawo ekyakyusiriza ddala obulamu bw'abazibumbira. Enkuba yatandika mu ttumbi okutonnya era yabukeeseza ddala. Abantu bangi ab'oku kyalo kya Wabinoga baakeera kwokya kasooli na gonja era n'okwefumbira ebyenkya ebya buli kika, anti enkuba emirimu yagirinnyamu eggere. Amakula g'ebyeggulo nga ganaatera okutuuka, nnyina bazibumbira yayita mutabani we bakkirire mu mmwanyi okulima. Ye mwami Kaawonawo teyaliiwo kubanga yali agenze kusula mu ngalabi za munywanyi nguli kikooye. Ettaka lyali terinnakakankamukamu, anti akasana kaali ka kimpoozi okuva lwe kaatandika okwaka. Bazibumbira teyasitukiramu era ekyo kyaleetera nnyina okutwatwalikana nti, "Simanyi kano akaana tekawulidde, olaba galya. Ye siggwa akanyonyi kayimba nti okulya mirumiru obukono teketeke. Nti gira ggwe eri ne tugenda. Ndaba katunula kalyolyongo. Tukole tutya? Tuteme tto?" Munnange nno yeeyongera okumusoggojjolera ddala okutuusa ate lwe baatuuka ku lubimbi. Olubimbi nno nalwo lwamukubirwa bukubirwa era n'alagirwa nti singa taalumaleewo teyali waakulya kyaggulo. Bw'atyo omusajja wattu yeerwanako nnyo era enjuba yagenda okutuuka ewa Nabitalo gy'eriira ebiwata ng'olubimbi alukubye oluku mu mutwe. Kale yabagalira kidima ye n'akwata eridda eka nti katala ssale amala yagenda. Naye aba akyakaalakaala ati nnyina yamulabanga ndabi n'amuboggolera nti, "Katoolo ddawa? Bulijjo bw'omalawo emmere nga ndaba ofunye emimwa mmazeewo. Genda eri ggwe n'otyaba mmuli za kufumba mazzi ga kitaawo. Tomanyi bw'atanaba mazzi mabisi?" Kale omusajja w'abandi teyaddamu, anti baazigamba dda nti ez'enkanankana n'ebisiki tezaaka, nga yeesugga kasiko ng'ate abammulinkalira. Bw'aba yakasenyaako ngaziizo n'atuuka awaali ekiswa. Kyali kiswa kiwanvu era nga kinene. Kyalina obutwe obulala 6, obumu bwali bwakazimbwako nga n'ettaka likyali bbisi. Bazibumbira yalina omuze ogw'okulya ebitwe by'enkuyege era yatandika okumeggula ekiswa. Nnyina yagenda okulaba nga mu kasiko teri kanyego yadde akayenyeenya. Kale kyeyava ajja mpola, yagenda okulaba ng'omulenzi ali ku nkuyege. Yasika akatabi k'olukandwa ate n'abonereze kali kyejo. Ebyembi olukandwa lwamufumita engalo ya Nasri era kino kyayongera okubuubuula obusungu bwe. Yeeyongera okuwaggula ensiko. Omulenzi omutima gwonna bambi yali agumalidde ku nkuyege. Nnyina yamwekangira ku lusegere. Kale nnyina yamukwata n'amuwewenyula obuggo nga buubwo nga bw'amulangira n'emmere gy'alya bulijjo. Wano yakutama n'atunula ku kiswa. Yagenda okulaba nga kitunula. Kale kyeyava alagira mutabani we nti, "Gwe kano akaana akatiriboosa ekyejo. Eno enswa yino esaze. Yongere mmuli yakumulisa ekiro." Yamugamba yookaaba ki? Bwogera n'okungula ebukojja bwo. Kale bazibumbira yatyaba emmuli ezaavaamu emimuli 3 miramba ng'oggyeko ennyimpi ennyo ezaalekebwawo olw'okufumbisa amazzi. Ekyeggulo kyaliibwa mangu batere beebake okusobola ate okuzuukuka mu ttumbi okugenda okumulisa enswa. Era enkoko ezisooka ziba zinaatera okukookolima. Tina n'ayita bazibumbira nti, "Kaakano olwo weebase embolera tukole ki? Nti zuukuka ggwe eri n'ogenda mu nswa." Kale bazibumbira yazuukuka mangu. Teyanaaba na mu maaso ng'akoleeza mu muli ng'adda mu luggya ate kulinda nnyina. Dina yali amaze okuggalawo. Yaggulawo muwogo okulaba oba omulenzi agenze era yabuggolera omulenzi n'amutegeeza nga bw'akuze. Yamugamba yali aggalawo
kale kyava atema akakule nti olwo obusajja bw'otuwanikako wano bulijjo buliwa. Kale omwana mulenzi yakwata emmuli bambi nakkirira mu mmwanyi. Wuuyo ku kabirabira yeewerekedde mu kisubi eyali akutte. Ensiko omwali n'ekiswa yali kumpi nnyo n'ekibira kiwabinoga. Era mu kibira muno mbu mwalimu engo bbiri, ensajja n'enkazi. Oluusi ensolo zino zajjanga ne zizannyirangako n'eno engulu mu kabira akaalimu emmwanyi za kaawonawo. Bazibumbira yatambula mukungujjo. Yali yakayita ku jjirikiti eryali mu kisubi n'awulira ekiwottonono nga kigwa bettu. Yatya nnyo era n'afubuutuka emisinde mingi. Mu kudduka kuno omumuli gwekiika mu kitooke kya kisubi era n'akuba ekifuba ku mmuli. Emmuli zaamufumita yenna. Kale yakabamu gumu nti nfudde nnyabo, naye n'ayimuka okutaakiriza omumuli obutazikira. Yali yenna ajjudde omusaayi. Yayanguyirira ng'atuuse ku kiswa. Ekinyonyi munnange kyabuuka ebbali ate ne kyongera okumukanga. Eky'omukisa ekiswa kyali kitandise okuzza era nga kyonna kyanjadde enkuyege ennene era enkulu ez'emitwe emimyufu, ate nga n'ebiti eby'ebibuto ebinene nabyo nga weebiri. Wabbali mu bisubi endala munnange zaasaalanga mu ddoboozi erimu nga tewali esobezzaako, zonna zaagiranga bijja. Buli bazibumbira yalinnyanga ekigere wansi nga zigira bejja. Abakyawuliriza ng'enkuyege zino bwe zissa ekimu, munnange omulalu n'awamatuka mu kiswa n'apaala ng'agenda ku ludda okwali omwezi. Bazibumbira yatandika okubuguumirira era enswa zeeyongera okubuuka okusooka kinneemu okutuusa ate we zaawulira ddala. Bazibumbira yateeka omumuli mu nvubo. Enswa zaatandika okujja nga zimukuba mu maaso, mu kifuba ne ku mimwa. Oli mu pulogulaamu Tuula Tusome. Muzzukulu wa Mugema Munnakyala akwata ssente empya n'enkadde. Mbeerangawo gikutuusaako ku YouTube Tuula Tusome. Obutabo buno obusangako ate ne ku TikTok tukuterayo episodes ez'enjawulo n'oyongera ate okubuggwa ennyalwe. Akatabo kano kawandiikibwa Kurani Makalinda era nga tuli ku ssuula ey'omwenda egamba nti atamuzadde amutikka ejjinja.